twanirize omugenyi waffe tusituke ffenna twanirize omugenyi waffe wuuyo atuuse mulindwa waffe nga mu bwangu mufuuzefuuzeeko ku mazina ago amazina agagenda okwaniriza omugenyi waffe okuva enasse naye mulina okugafunzafunza okayisa mu bufunze yanguweeko nga bakulembeddwamu Honorable Nakanjakko. Honorable Nakanjakko ono atuweesezza ekitiibwa mukubireko mu ngalo. Eyateekateeka obukulembeze alina ensonga lwaki buli mutendera yateekawo omukulembeze. Nti olwaleero meeya w'otosobola kutuuka ku muntu asookerwako kansala aba asobola, omubaka wa paalamenti bw'atasobola kutuuka ku ggombolola basuubira meeya w'eggombolola oba osobola okukola ki okutuukawo. Njala okwebaza olw'enteekateeka eno ate nammwe mwebale muwagira abantu tebakulemberekeka nga naawe tebakubulira. Ebimu ku byabadde bitukubye emigga egitusse e Kawempe kulowooza nti abantu basobola okuwulira byonna. Omuntu yagambye buli lunaku abantu bano tubawa ssente mu puroguramu za gavumenti ziragawa nga bokisi erimu obululu 2. Wenakuumye omwami omu omunene mu gavumenti yatuuse okugamba naye abantu si beesigwa, twakutte lisiti wano, buli lunaku tubawa ssente eza puroguramu ez'enjawulo ne batuwa obululu 2 naganze ŋŋenzeeka. Kakati abantu olina kubakulembera nga naawe bakwagala. Bwe baba tebakwagala, singa bano abakansalazi temubaagala, ku mukolo temwandibaddewo, bakyamaani temwandibaddewo, obudde bugenze naye olaba buli omu akyatudde. Kino nno kyakuyiga. Njagala okwebaza omubaka waffe Betty Ethel Naluyima, nabadde naye muluka gwekanyanya. Nyabo weebale nnyo, weebalire ddala. Era nebaze ne bannayuganda mwenna naddala abakyala. Nalabye abakyala abawera ng'ayita ku mmamba nga bw'abigula n'agenda alonda nga tafudde nayo. Neera nakakasizza omusirikale ne bw'aba ku ddute naye aloba ng'aba batunuulira n'atunuulira kyana kiwala ne kigenda ne kironda ate n'akomawo n'akambuwalira ffe abasajja ne bakuba. Nze nkyewuunya bonna abaakubiddwa basajja kyokka nga mu kalulu mwabaddemu n'abaki n'abakyala. Kale nakakasizza nti mmwe abakyala muli ba mugaso. Tewali sinnabalaba be bakubye embooko ziri zibayuza ku lunaku lw'okulonda. Era ffe kye twakoze nga tubagamba baana mmwe ab'NUP mwambale bulungi ng'ayitawo nga bw'abigula ne okugula bajjako n'akakookola atunula bw'ati alabe ekyana bwe kigenda okukola ki bwe kigenda okulonda. Kale abakyala muli ba mugaso mu ggwanga lino. Tumanyi bingi bye musirikira, bingi bye mukola. Mu masomero eyo abaana mwabeddiza, muwuza mwana wange wa kikyala, ate ne muyigiramu n'okuwaayiriza. Omwami ne bwawaaga okimanyi aba ssente yange ya kikyala, mweyamwe eba yaki yakikyala. Ne tubeebaza hasa eyo gye mukola yesobodde okuyimirizaawo eggwanga n'okuyimirizaawo buli mbeera. Asewo ne bannyaba obudde bugenze. Honorable Nakanjakko aliwa? Honorable Nakanjakko ssente nnina wano abalala abazeetaaga zazze nnyingi naye zongera kendeera buli lwolwawo. Kakati nazze nkutegekedde emitwalo gya Uganda gy'abadde 2. Eddakiika ze mmaze wano abalina obwetaavu bangi. Sooka otwaleko 10 erya kaashi, 10 eddala onnoonye. Ge mazima okuva lwe natudde oseba abantu balina obwetaavu ate nabo bange. Kale sooka otwale 10 erya kaashi, 10 onnoonye. Basebo ne bannyabo eggwanga libeetaaga. Eggwanga libeetaaga mukozese okusalawo kwe mwalabye abantu b'e Kawempe kwe baasazeewo. Tewali mbeera wano mu Buganda egenda kutiisa muntu kusalawo. Nakirabidde awo nti ne bw'oba n'emmundu teyingira mu bwongo bwa muntu nedda. Hapana. Ne bw'okola otya, ne bw'okuba tteke obubokisi olwedde buli obusigaddewo abantu baba bakoze ki? Baasazeewo dda. Munzikirize mpite
omubaka wa ekiseera kyonna katonda omulere muwengaleza amaanyi ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanziza mwebale okusiiba ate kyakoze bulungi ku luno ekyabakristaayo ekyabakristu wamu n'ekyabasiraamu abantu bonna bali mu kisiibo n'olwokuba kadde katandisa okusembera mukkirize ebigambo byange bigenda kuba bibiri. Ekisooka nga epaati esooka nze Betty Ethel Naluyima mukyala w'ab'Emmamba mukyala Nsubuga. Ab'Emmamba bali wano mbasaamu ekitiibwa eky'enjawulo kubanga yemwe mwasalawo ne mumalirira okubanga ate mu nzija awaka. Ab'Emmamba mbasaamu ekitiibwa era nzadde b'Emmamba era mwebale nnyo kubanga bannawakiso mwampeereza mu paliamenti ya Uganda. Sebo meya wamu n'olukiiko lwonna lwendabako meya ku municipality naye musaamu ekitiibwa kubanga ndabawo olukiiko lwe eba kanso ye nga mwe muli ne kansala Nakanjako nyabo mwebale kunkoonako. Leveddako ye kanso ya district ngisaamu ekitiibwa Dr. Wanika ne bakansalazi abali wano ndabawo Honorable Fahadi ndabawo ne kansala Tubbi bawubireko omwana wange oyo Sharon bawubireko. Sharon mumulabye emikwano ajja basebo ne banyabo Dr. Musawo Kazibwe naawe era naawe olumba ekyo kikulu nnyo. Kaakati mikwano gyange nsaba nze ate mbakakase nti mami wa district muli n'omu bajja kweraga naye mumanye Naluyima asobola okuyimira mu parliament n'atabukira ensonga zonna eziriwo nga mwalaba nti nze nataasa ne bannayuganda nga twali tugenda okusasula emitwalo 55 ku nsonga za renewal. Eddoboozi lyange bwe lyatabuka ne tubaliriza nga kati batusuubiza nti national identity cards zonna ne basooka ne bazongerayo omwaka gumu wetwaba ne batugamba eziddako teri kuddamu ku expiringa. Ekyo nno gwe kirabanga ekitini naye batukakasa tikakati tewali. Eddoboozi lyange mulirabye mu bintu bingi. Bwe nali nakayingira parliament kuba nali nvudde ku district nalina n'okwogera enguudo embi eza Wakiso nkyazongerera mukyalimu endala ze sinnalaba nga zirumye kolansi. Twagala tulabe nga zonna ziruma kolansi kubanga Wakiso ffe bannamba 2 kuteeka ssente mu kitaavu ky'eggwanga. Luli oluli mukolebwa okuva ekira Kasangati lugenda kukoma Matugga naye twagala luve Matugga lweyongereyo Wakiso luyingire ne Buloba paka Ensangi abantu nayo. Naye kyemmanyi oyinza okuba owannasse wano tondaba nga nayo mpulira ng'olina Naluyima w'omuwulira ng'alina ensonga gy'akutteko. Ekyo nkibeebaliza. Nze nno mbeebaza abantu b'e Nasse mwebale kwagala National Unity Platform. Nze ndi mukyala wa NUP Kyagulanyi Ssentamu abatumidde era abatumira. Mwebale kubanga tuyimiridde bumu mwebalaga amaanyi ate tukwatire wamu. Abasobodde okubeera naffe mu Kawempe North kyetwalazaaga amaanyi gwe twetaaga mu nsi yonna. Naye ng'ekyo tetunnakigendamu ku 2026 nze mbeebaza okujjumbira kansala ono Nakanjako muto wange jabo nkwebaza weebale kubanga wembeera woman MP nensanga nga nina ba women councillors abafaananako ng'ono omulimu gwange muba mugwanguyiza. Ekyo kyensaba mumpeereze era munkwasaganye n'abakyala abalala abafaananako ng'ono era tubasaba wetuddamu okumuleeta ng'akwasaganya emiruka ebiri ogwa Nasse n'ogwa Ssanga mutuje mubega mutuwagira kubanga nze nkyogera kati ate nga authority mu national bintu bisatu. Mwogedde ku nsonga y'eddwaliro si kyangu kukima ddwaliro ku ssaawa eno kuba amalwaliro gali ku level ya Gombolola tukyalina okusooka okumaliriza eddwaliro eryaki ery'ematugga kuba tubeere realistic mu bintu ebimu. Naye mutusabire we mwatulaba luli nga tutadde ssente ku health center force nga parliament twafunayo abannakigwanyizi abatusuuza ensonga eyo bagenda okutuula mu kokasi zaabwe bakoma bagamba omukulu alagidde sente tuzijje mu malwaliro tuzikwase kampani emu. Awo tulinawo obuzibu kyemmanyi mu 2026 mujja kutwongerako
ezo ennamba ekinize mulina ffeze bwe mutulanga twekalakasa ku biruma bannayuganda nga mwatulaba ku nsonga y'emmwanyi tuba twetaaga kwongerako bwongezi. Bakama bange abatongole ssebo nsanyusa okubanga tuli wamu omulangira Mutebi wamu ne Elswan Kyabani wange owanasikimu mu abakyala tumanye nti olunaku bwe luti lubeerawo ku nsonga ya kutunyweza bunyweza lwe olunaku bwe tutunulira wa gye tuva ne wa gye tulaga. Abakyala tuwulira mikwano luno olunaku tunyweza bunyweza wa gye tuva ne tutunulira wa we tuli ne tunyweza wa gye tulaga. Tetulutwala nga lunaku luba tuzze tulabe nga bwe tulinnya ku basajja tuddeyo amaka tugambe gwe musajja gwe tolina kyoli tolina kyosobola kukola. Nedda mikwano Katonda yalina ensonga lwaki yatutonda nga tuli ki bakyala. Abakyala bwe tutuuka awaka ffe senta ya buli kimu ne tukwasaganya abaana ne tukwasaganya abaami. Mbasaba abakyala bannange lwe tulaba olunaku lwaffe tubeere nga kaseera kwakwezza bujja kabeere kaseera kakwogerako ne mukyala munnange ebintu bino bikoze otya. Ye muwala ye tajja kusoma olw'okuba muwala ye tajja kukola olw'okuba muwala ye tagenda genda kubanga asoma ebyo bye byali balabanga ebyabasajja. Ffenna twagala ng'emikisa tuweebwa kyekimu era n'olwekyo kinsanyusizza nnyo ti mmwe mugambye nnyabo honorable ogambye era mwateesezza ndooza ne banno ti omuluka guno ogwa nasse mu bye tugenda okugwongerako abaana baffe abo baafuna embuto ate nze mbategeeza munnaffe tusome eya Wakiso nalagira dda buli mukulembeze addeyo ku kyalo kye ne mugombolola abenga anoonya abaana abo batasoma tumanye wa gye bali kibakakatako okugenda mu government school. Era meeya ono tuli naye we mutulaba nga twambadde uniform tutegeeza n'omwana kabenga yazaalako omwana omu kabenga azadde babiri kabenga yali atya buli omu ajja mu uniform. Eyo programu ya naffe tusome eriwo okunyweza mwana wa Kiso okusoma naye olw'okubanga olumu abamu newankubadde babaagala naye besanga tebasobodde. Nsanyukira nnyo programu nga gyensanze wano nabadde ntambudde ne cash naye cash oyo tajja kuwera nga bwe njagala $5,000 kanjikuteere ku ssimu mutuule ne banno musalewo kiki ddala kye mugenda okusookerako okusinziira ku bigenda maaso. Abakyala tuwulira honorable council ono sente ze ngenda okuwa sizze ng'omuntu kyekuba kiŋŋambye ngenda ziisa ku ssimu saagala gambale gino $5,000 gituyambeko okuzzaayo tent nedda agenda kutula ne management eno gyandaze etekesa omukolo etambuza omuluka basalewo kiki kye bagenda ozikoleramu okutandika okuyamba ng'omwana omuwala ayambibwako. Nze nnyo our power people power our power NUP ate mwe munsanyusiza kale nayagadde ntugatte ne wabanga omuntu awagira NUP nayagadde twongere tunyweze nnyo ku nsonga z'abakyala. Nga maliriza mbasaba tubeere bumu ebitunyigiriza nga Uganda tebiraga kakala ki gy'oyambala biraga kiki ekiri mu bizibu bye tulina. Mbasaba tumalirire tubenga tubikola. Mwebale nnyo honorable Nakanjako nkwebaza okumpita webale kulemera kubeera kasiriivu na honorable Sharon oyo agenda okujja ne bakakasa mbadde ntawaana era nina omwana omulwadde naye ne bagamba oba ssaawa mmeka tukumanyi kubanze bane ntwala ebiruka 147 n'ebyalo 720 ate ninako n'ebizinga yebusi wemba temundabye bano abakulu bano babatuusaako information yonna naye mmanye eddoboozi lya Naluyima ojja kwongera oddiwulira. Mubakakase bonna twafuna honorable asobola ebyobukulembeze yaliko okubabuba ne MP era yaddako. Mubakakase ekyo mubanyweze 2026 Wakiso erina MP asobodde okushininga tekyavumbeera ekyo mubakakasi nga tutambuza emirimu ne bakansala bannange bano. Mukama ababeere mukama abanywezi. Sharon eta ssimu eyo tebagamba nti njogedde empewo. Mama,
tebalina kya mutwe kyonna kyebasobola kwekolera. Kale olunaku olwaleero netutunubya nti senga tusonda kasente netufunayo ezikola ezitandikawo saaluuni, abaana abo ne basobola okuyiga ku bwereere nga saaluuni mu kitundu mweri, nga bayiga ku bwereere nga ffe tubateereddemu ebikozesebwa. Obudde buno kantandike na webale kulowooza ku bakyala. Abakyala kituufu gye balyeyo nga balina ebitone naye nga tebafuna kakisa kubiraga, naye twebaza kansala waffe nti atutegekera ate naffe ne tulagako kye tulinawo abakyala. Owekitiibwa Meeya, nsanyusa okulaba n'abakulu bonna abatudde ku mmeeza eyo. Pitibwa Nakasujja Joani nga nze kulembera abavubuka b'omuluka gwange mu woofiisi ya Ssaabasajja Kabaka, era nga muwulidde bampise chairperson BYC. BYC ali eyo weebuuza kyeki Buganda Youth Council, abavubuka aba Buganda benkulembera, si Baganda bokka, sabo bokka abalina amanya ganna gase naye abavubuka bonna abali mu Central mwenna muba Baganda, mwenna muba mu Buganda era mbakulembera. Chairman mwenna, Chairman Kakonge, Chairman Ruze, mwenna tusanyuse nnyo okubalaba. Erinnya eryange nze Katende Henry, omutuuze w'e Kasalirwe. Ekyamazima mpulidde ku bigendererwa by'ekitundu ky'oyagala okukola ekyokulaba nga abaana abo abaava mu masomero mu biseera bya COVID bafuna obuyambi obutali bumu. Sijja kutenguwa nze ne famire yange naze ne mukyala wange ni musajja mufumbo. Nsaba mukyala Katende wooli oyimirireko waali vice wange waka manyi mu nsawo yaffe tujja sobola okukwatamu emitwalo 2 tugateekeyo. Nenyinza obutafuna kadde kuddamu kwogera wano. Ndi musajja munnankyukakyuka era nsaba tulabe ku nkyukakyuka nga ziri mu kitundu kyaffe. Ssebo Lord Mayor, tulina ebitusoomooza bingi mu kitundu kyaffe nga kino, byebintu nga bino bye bitugatta bye twasigaliza. Abamu twali tugenda mu ndongo naye endongo bazisalako zikoma ssaawa 6 gwa kiro nodde ewaka, naye kati bino tebayinza tukugira, tuyinza okukoona paka ki budde ku makya. Ku lw'ensonga eyo kansala abakyala baffe bano ab'ennasi mbalabe babadde banyumye mu mazina gaabwe naye nga balina kye babulako. Nja kusaba nga mpita mu ggwe nange njja bawayo omujozi nabo bawoome nga bannaabo ab'Ekasalirwe bwe bakoze eki bwe bawoomye. Ndi musajja mu Katoliki ku kisomesa, ndi vice abakristu Ekasalirwe, siri mupya ndi mukadde era bwetaba entaanya emmotoka eba n'amataala 2 ntambula mulisa nandyagadde bwe mumulabanga mundabe nga tadde mu fuulu temunsaba kuvaayo mundeke nkole ki ngende. Tusanyuse banaye tusituke twanirize omugenyi waffe, tusituke ffenna twanirize omugenyi waffe wuuyo atuuse mulindwa waffe. Nga mu bwangu mufunzeeko ku mazina ago, amazina agagenda okwaniriza omugenyi waffe okuva e Nasse, naye mulina ogafunzafunza ogayisa mu bufunze. Yanguweeko
tufuna kyakulya netuwanika emikono katonda wa sipidi n'abaali batula pulira amafuta ga sipidi mwana wange pulira nabangezako bakugamba sekenkufunye leka netone baby leka netone era mwena banne bamwebale ndi mulavu finally baby mwomukwanogo sigenda kuswaza mu bazadde bo baby no nkimanyi siri bulungi sirina yadde nembawa buli kimu batigana nzekana balala bantamabira ngambye omuwala nangoma eyamulekaddemu amulekulule bwengamba omuwala nangoma nga mugamba eyamuleka asaba amulema eyamuleka asaba amulekulule omuwala nangoma eyamuleka asaba amulekulule abaleka muleke omuwala nangoma eyamuleka asaba amulekeno eyamulekaddemu amulekulule kalongalabeeyo eyamulekaddemu amulekulule galeka engoma eyamuleka asaba amulekulule gambye galeka engoma eyamulekaddemu amulekulule abagoma abazinyi mwebale munange nkugambe mwasoba gambye abazinyi mwebale mwasoba galeka engoma eyamuleka asaba amulekulule eyamulekaddemu amulekulule eyamulekaddemu mukulu bwanyama mukaliriza omuwanda naye yakonamu tweyanza abakyala b'eggwanga bwensanyuka muli neneyagala olaba nanyini mwasiima tena tukuza olunaku laba bwensanyuka muli neneyagala mukyala kati oyo ddala mununu ngambe mukyala kati oyo ddala mununu mukyala mmeki ddala mununu ddala mununu mukyala daadi naye mununu nange mukyala daadi ddala mununu talina bujjawe naye
omwaka guno gundi yaffe ebeere nnyo focus ebeere nnyo ku bawala kubanga tumanyi gavumenti eno tekyasobola kuyamba ku bantu kutuukirira ddala ku buli muntu ne tusalawo naffe kennyini ng'abantu ng'abakulembeze ate ab'obuvunaanyizibwa ab'ekibiina ekiri mu bufuzi ekyalondebwa abantu ekya NUP ne tugamba nti katandike okuddayo tutegeke balabeko ku gavumenti empya eya Kyagulanyi wegenda okubeera. Kasiri Ronald Kabembula meya wa Gombe Division tubadde ku mukolo gw'abakyala mu luka gwe Nasse naye era ebizibu bingi babyogedde ate nga naffe tubimanyi ng'ekyokuba nti abakyala bangi balina obuvunaanyizibwa obw'okubanga baasigala bokka mu kulabirira abaana n'okuweerera abaana so nga ate dda twali tumanyi era nga ge mazima nti buvunaanyizibwa bwaffe omwami n'omukyala okukolera awamu okulaba nga abaana bali bulungi naye ensi etaagudde abantu ate bwe bataagudde abaami abamu ne basuulayo gwa naggamba ne batayamba abakyala bano so njawo okwebaza abakyala mu Uganda buli akoze kyonna ekisoboka okulaba nga ayimirizaawo eggwanga lino ate era nsaba eggwanga abavunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga lino tewakyali nsonga lwaki ebikozesebwa abakyala mu nsonga bikyagula ssente nnyingi ddala bwe tuba twogera by'abakyala babijjeko omusolo buli mukyala abeere nga artisti bw'atuuka mu kiseera ekyo tanyigirizibwa abe n'obusobozi obwetuusaako ekyo ekirungi ayitemu eyo embeera Katonda gye yamutonderamu. Luba lwaffe abakyala okwongera okutunulira wa gye tuvudde wa gye tuli ne wa gye tulaga mugenjawulo nebaza kansala wa Nasse asobodde okwongera okuleeta abakyala bano naye abakyala bano twongera okubajjukiza ti olunaku luno lwe tulina okutunulira kiki tuyinza okwongera okunyweza ne tugenda mu maaso si lunaku lwa kugamba nti tulijje ku basajja si lwe lunaku lw'okugamba nti wenzirayo amakanza enfuuse omusajja no lwe lunaku lwe twongera okulaba omukyala yeeyongeddewo atya yeeyongedde atya amaanyi ayongedde atya okubeerawo era yeezimbye atya kinkoze bulungi nti balabye projekiti egenda okwongera okusomesa abaana programs endiko ate kijja kubanga twongeramu amaanyi tulabe nga ddala abakyala bongera okwekulaakulanya si kikulu wajje wakoma mu kusoma naye ng'ekikulu kyekyokulaba nga osobola okwebeezaawo. Erinnya lyange nze Honorable Yasini Lubuulwa kansala akiikirira omuluka gwe Nasse ku lukiiko lwa division e Gombe. Tuli ku mulamwa olwaleero tuli ku mukolo guno ng'omulamwa gwagwo kuyamba ku baana abo abayitibwamu COVID ne batasobola kudda ku masomero. Tusazeewo ffe nga ba Honorable Council tuteeke omukolo guno nga tusobole okulaba nga abantu baffe abo abaana abawala wamu n'abalenzi tusobola okubagulira ebyalaani abalala tubaterewo saloons mu byalo ebyenjawulo. Tulina ebyalo bisatu, tulina Bukiika, tulina Nasse, tulina ne Kasalirwe naye ng'ebyalo ebyo bisangibwa mu luka gwe Nasse mu division e Gombe mu Nansana municipality. So tusazeewo tukole omukolo guno tuguyita nti Women's Day okujaguza olunaku lw'abakyala nga omulamwa kuyambako kw'abo abaana abasobola okuva mu masomero mu COVID-19 eyaliwo. Era omwaka guli oguwedde twasalawo okutegeka omukolera bwegulu okufaanana bweguti ne tusobola okugula tenti ey'abantu 100. So omukolo guno twebaza nnyo Honorable Nakanjako ye nga coordinator waffe atukubiriza akiikirira abakyala mu luka gwe Nasse mu Nansana municipality wamu ne Honorable Namuddu okubanga basobola okutukubiriza ffenna tubeera nga tusobola okukola omukolo guno guyambe ku bantu baffe. Neyanza nnyo neyanze. Kansala Namuddu Sofia akiikirira omuluka gwe Nasse ku division e Gombe. Olwaleero lunaku lwaffe twaluteekateeka nga lunaku lw'abakyala naye ng'ekigendererwa kyalwo twagala okusakira abaana baffe abaava mu masomero COVID be yayitamu ne bayisibwa obubi ne baba nga tebasobodde kuddamu ku ssomero ng'emyaka gibayiseeko. Twagala gavumenti etuweeyo ebyalaani ng'ebyo draya bayiga enviiri bwe baba bayize enviiri n'okutunga ne bayiga eby'emikono kiba kituyambako omuluka gwaffe ogwe Nasse okugenda mu maaso. Abaana baffe abatasomye ne balema kusigalira okusigalira emabega nga bw'olaba kati tugeze abakyala omukyala bw'oba talina kyakukola ng'ate n'okusoma tewasoma oba osigalidde emabega.
kubanga bwoba wasoma ogamba ko nti nja kusaba wana akalimu ntandika okukola ki tandika okukola naye bw'obeera nga tewasoma oba osigalidde naye oba omanya akaalaaniko okukasamba oba ng'omanya enviiri kitegeeza nti oba okola ki osobola okwebeezaawo n'abaana ate nga bye bye twetaaga abakyala baffe okuba obulungi nga bekikwatako naddala gavumenti eyawakati kuba nze ndi kibiina kya NRM nga mutuwuliriza oba Pulezidenti Museveni ng'otuyambye nga ffe ab'omuluka gw'e Nasse ne tusobola okusitula abakyala n'abaana baffe abaalemererwa okusoma tusobole okuba obulungi. Erinnya nze Namuddu Sofia, kansala omukyala akiikirira omuluka gw'e Nasse ku division e Gombe. Lubulwa Faruk Fahadi, kansala akiikirira Gombe division ewa Kisoko district. Tuli wano ku lunaku lwa leero nga tujaguza olunaku lw'abakyala. Nga mwenna mukimanyi nti olunaku lw'abakyala ffe ab'ebibiina ebirala oba bali ku ludda oluvuganyizibwa terukyaweebwa mukisa kuba nti olunaku kati balutwala Kyankwanzi katugambe ng'olwomwaka guno lwali Kyankwanzi tosobola genda Kyankwanzi so netusalawo tudde ku bitundu byaffe tutegeke ebitundu byaffe nga tulaba nnyo nti okuva mu COVID abaana abafuna embuto teenage pregnancies zeeyongera so netusalawo tudde ku bitundu byaffe tutandika obitegeka nga tugezaako tudda mu girl child nga tugezaako tegeka abaana abo abawala n'abaana abalenzi nga tetubasuuliridde netusalawo tujje tutandike okudda ku bitundu byaffe tutegeka abaana baffe abawala nga tubulira n'abakyala kubanga oba oyagala osomesa eggwanga kwasa mukyala kintu kyonna oba oyagala ng'oyagala kutegeka oba okuyigiriza eggwanga kwata ku mukyala kijja kuyitamu bulungi so lwe twasazeewo ne twegatta ne bannaffe ne bakansala bannaffe abasiikirira ku kitundu kino ne tusalawo tujje tutegekewo olunaku lwa Nasse Women's Day tusalewo tuteekewo okutegeka abaana tubasanyuke bazanye emizannyo nga bwe mulabye mwenna nti abantu badde basanyufu olunaku lwa leero ng'ate tulinamu ekinyusi ky'okusondera abaana baffe abali awaka abato abagana okuddayo ku masomero tubayigirize ebintu by'omu mikono ng'ebyalaani tubayigirize nga okusiba enviiri so tuli wano olwaleero ku nsonga ddala nga tugira abo abaana abava ba school drop out COVID be yaleka nga tebazzeeyo mu ssomero